siringi nga 10 eki nenabbi yagamba nti mutya omuliro si mwangu naye okuwona omuliro mwemanyiza okusaddaaka ne bw'oba owaddeyo akantu nga katono ng'aka kalimu ensigo y'entende yali kyategeeza ntende zonna ey'obunene bwayo ekitegeeza tokkirizanga okuva awantu wonna nga waliwo obwetaavu ne bwe ziribeera siringi 5 byo bite lyerimu ku makubo g'okuwona omuliro. Ab'ebitiibwa mujjemu obukodo. Sheikh Allah yamujjulula yawandiika ekitabo kiyitibwa Alhaqu ma yuqaalu, mukkirize njogere ku mazima, kyekitabo ye bwe kituuma. Naye yateekamu pointi egamba nti omukodo mubi, n'aleeta ebimu ku bizibu ebiri mbukodo. Yagamba nti gy'okomye okubeera omukodo abalabe obasembeza, buli lw'okodo wala ennyo omulabo ono atandika okupulaningira, yeebuuza nti ndidde ntya ku ssente za jamaada. Mubeera babiri, musajja oli mugagga tafunanga na mitwalo 10 mu ggwe, atandika okutetenkanya amakubo akufunyeemu ate emitwalo ate 5, either nga yapangidde omubbi n'amugamba ali wantu gundi, era n'agamba nti faliyatasaddaku faatu amwalullah, bane musaddaake ate muwe zakatul maal fa inna shay'un laha, ebyama ebyali byekwese mu zakatul maal waliwo tuqwa wal ukhuwa baina alfuqara wal aghniya. Allah yali azimba nkolagana wakati wa mwavu na mugagga kubeera nga ali free. Buli omusajja ono lw'otamuwa kasente akubeera wala naye abeera akupulaningira. Buli lw'owa omuntu kasente muddu ono abeera free gy'oli. Ab'ebitiibwa mujjemu obukodo. Omukozi okubeera ku dduuka lyo ng'akolera emitwalo 8 ali mu myaka 3 kintu kya bulabe. Bw'oba oli mwavu oyo mute oleeta omulala asobola okugumira ssente ezo, ono olaba ng'azigumidde naye olina ekizibu mutagende. Mukozi kyakola mu maka ge akolera emitwalo 5 wagenda myaka 3, gwe ezo ssente bazikuwa ozitwala bwe baziwa omwana wazikolera, naye oli mugumu n'okuwona weewaana obanja mu meka 5 ojja kufuna wiiki ejja olaba nga ssente omwezi mulamu emitwalo egi. Mujjemu obukodo gumuze mubi. Nabbi yagamba nti abakodo kunaku lw'enkomero nnyina omulyango gwabwe, ŋŋenda bbawa salaamu nga yamwanguka, bagiddemu nga bagamba nti wa alaika salaamu ya rabbul arshil azim. Gwe nannyini bitiibwa nannyini namulonde engulumivu naye bagamba nti abakodo bange nzize bawerekera bbalaga we ŋŋenda obbookera, fa inna kulla dhi shuqqa, buli muntu yenna yakalubirirwanga okuwaayo emmaali yo yegenda okwokya. Yagamba fabaku alayhi, bagenda kabira Allah. Mujjemu obukodo. Ne bw'oba owulira kikutta kale zigabe kikulume, genda nti omutwalo ngwadyo n'empuya kinzita ziweeyo.